ng'omukulembeze w'eggwanga kyajjaddirize ku muggalo oludda lw'ekikugu olwa KCCA ssaako minisita wa Kampala basaawo obukiiko okutandika okulambula ebizimbe byonna mu kibuga okulaba nga bituukiriza ebyetaago mu kutangira okusaasaana kwa COVID-19. Ku ntandikwa ya wiiki eno abakulembeze b'abasuubuzi baavaayo ne bategeeza ng'ebikolebwa okwekenneenya ebizimbe bwe bitaliimu bwerufu. Ebyokukebera ebizimbe ffe twagirabye nga ddiiru y'abano abakulu abasirikale abali mu kutambula okweriira akasente. Kubanga olwaleero bw'ojja mu kyalo nze wano ewange nali nabagoberera nagira nabasanga balambula ne ŋŋenda ndabe eddala biki ebituufu bye balambula bye babuuza abantu. Abasirikale banga nti mwe bakiyamaani muve kuno tetubaagala kweno gundi y'okugoberera. Mu lukiiko lwa KCCA olutudde ku City Hall mu Kampala ensonga eno ebadde ku mwanjo ddala era ng'amyuka akulira oludda lw'ekikugu Yinginiyeeriya Luyimbaazi asiddwa ku nninga abeeko by'annyonnyola. There are issues we need to understand, the issues of arcades, the opening, who is supposed to open, who makes the policies, who makes the guidelines, what were the criteria. They have been facing a lot of challenges through the COVID-19. And this time around they are supposed to be working, and for you're asking a lot of questions before they open. Each of the arcade owners signs off on the form accepting the outcomes of the inspection. And he's allowed time to make corrective measures. And once those corrective measures are implemented, he's re-inspected and he's allowed to open in case he complies. Ng'amaze okutangaza ku nsonga eno, olukiiko lusazeewo ebizimbe byonna biggulwe olwo byekenneenyezebwe ng'abakoleramu mwe bali. Tuwadde oludda olw'ekikugu ennaku tubawadde ennaku 2 kubanga tubawadde olw'enkya n'olwokutaano. Twagala ku Mande ebizimbe byonna bibeere nga bigguddwawo. Luyimbaazi byannyonnyodde ng'olaba bikyalimu ebirumira era kati tusazeewo nti akakiiko akavunaanyizibwa ku kanso kagende mu bwangu ddala mu wiiki mu nnaku ntono nnyo katuleetera alipoota ku nsonga eno ani ali mu mivuyo gino era ffe ne tusalawo nti bano baggulewo ebizimbe by'abantu bakole baba inspecting nga bakola. Kigambibwa nti abaaweebwa omulimu okwekenneenya ebizimbe bino baava ku mulamwa. Ekyandikoleddwa babadde balina okukwata ttiimu nga bagenda nga ttiimu ya KCCA so si kuyoola magye kugayiwa mu basuubuzi kugenda kukwata abantu kubakakasukanga ababbi ng'ate bayiya kyakulya balina genda kulaba ekizimbe kirina ebisaanyizo SOPs kubanga n'ensobi ezaakolebwa ekitongole kya KCC nga bazimba eza arcade ate baazikomezzaawo mu kiseera kyaki mu kiseera kya COVID. Nze nno ndowooza tibandibadde batunuulira ebyo ebisobola oviirako okwongera ekirwadde kya COVID senga baba babituukiriza bano aba arcade nolwekyo baba balina okukola ki okuggulawo kubanga abantu babadde waka abantu tebakola. Olukiiko era kitegeerekese nga KCCA bwe yakkiriziddwa okukozesa ensimbi eziri mu buwumbi 4 ezibadde zoolekedde okuddizibwayo eri Ministry ya Finance. Era ng'ekisookerwako ekibadde kituluma kwe kubanga tetulina ambulance tusazeewo tugula atiisa ambulance 10 nga buli constituency 9 buli constituency efunayo ambulance emu ne ambulance endala erabirirwa wano ku kitebe ekyokubiri okulukebera abantu tufune laboratory eziri mobile. Gerard Luyima, NTV